owuli ensonge ne bateeka mu masabo gaabwe. Kakati wano bw'aba ayingira mu kanisa ajja n'emizizo gyonna obukyamu obuzikiriza n'emizizo nga bw'owulidde n'ayeeyowa nabyo mu kanisa ekibiina ne kyawukanamu emirundi ebiri. Owulira abalina omwoyo wakanagamba nti nedda oyo azze si muntu sase lwa Katonda. Ogwo omusota gwe gutuyingiridde, oyo mulabe yatuyingiridde. Kakati wano abaasigala naye ekibiina kyakisinga obungi, omanye olijja abangi be basinga obungi, kiki ekyadirira? Baasi ne beegatta naye ne batandika okutta abantu bano, ne batandika okutta abantu abaagaana. Omusayi ne guyiika mu Ruumi awo. Okuva awo n'okusaka akati okutuusa munange ekisabe kyatuuka, kino ekibiina ekyasigala n'ono baasi mu bufunze bwasimuka obukatoliki obwa paapa. Owulira yasooka kweyita wa Luganda naye yeeyita Sseruganda mu kibiina ekyo, ekyavaamu ne yeeyita taata w'abaana, ekyavaamu ne bamutuma erinnya eryo. Ekitabo nkirina butereevu njagala ekyo kitegeere. Ekyavaamu ne yeeyita paapa, Katonda w'oku nsi. Naye wulira kakati paapa aliwo kakati naye atandise okukemankema. Musome bulungi nnyo entebe eyonoonese. Olaba ensonga eyo nti musika wa Petero naye yalina amabanka, Centenary Mutima banka naye alina amabanka. Petero naye yayambala bwato. Bino byagambye ebimyufu temubiraba ku b'amadiini, ndowooza temubiraba ku b'amadiini. Lwaki babyambala? Ebyambala bitegeeza ki? Ne Mukama waffe teyabyambala. Njagala ekyo kitegeere. Mukama waffe teyabyambala byambalo byanjawulo n'abatume be n'akatono. Teyayambala byambalo byanjawulo n'abatume be. Kyobulaba nga Yuda yagamba nti gwe naanywegeranga y'oyo mubukwate ng'ate abadde atambula mu bo bulijjo. Owulira ensonga eyo? Bwe balaba bonna nga batambula tebamanyako Mukama waffe Yesu Masiya y'ani. Peetero yali mu byambalo bye. Buli muntu Pawulo bamuyuliza ebyambalo ne bagira ki? Amakanisa ne gamuyamba buyambi okumutwaliranga engoye olwo bamukuba ku lw'enjiri. Kakati mbuuza ebyambalo bivaawa? Biva wano. Ndowooza totegedde. Leka mukatuliki mwennyini amwana addemu asome wulira kyagamba. Tesembula omuntu okugamba bwe guti kutya Babiloni kibonerezebwa. Malaayo omwatiikirivu malaayo omwatiikirivu kitegeeza ekkanisa eyava ku Mukama waffe Yesu Masiya eyali kabaka era mwami waayo n'egenda eyenda n'abakabaka. Tolowoozangayo n'omulundi n'ogumu nti obwa paapa bwa Katonda butume era musika wa Petero eyakulimba yani. Basika wa Petero yeka, omusika wa Pawulo ali yani, omusika wa Ndiya yani. Owulira ekyo banoonyanga ebyawandiikibwa bye bayinza okuteekako ne bateekako obulimba ne balyoka balimba ensi mukubanga Petero Mukama yamugamba nti zimbanga ekkanisa. Owulira ensonga erunda nga abantu bange yagamba Petero yeka, teyagamba muntu mulala yenna. Ate njagala mutegeere nti ono yali Muruumi munamawanga si Mwisirayiri. Njagala ekyo kitegeere. Owulira bo bali bonna baali Bagaliraaya. Bayibuli egamba nti bano bonna si Bagaliraaya abatume. Kakati boogere owulira njagala otegeere nti mukwano gwange ekindeesezza ekyo kiikino lyessanyu lyempulira kubanga obutabo bubiri buli kwogera ku paapa. Ye mwennyini ye gye nagamba nti nze ngenda kufa yeebise yeeka aliko ebika ndowooza ogenda nange olwo kakati bw'anaafa ng'amwe mumuse anaasigalaho yaani? Monna nga mpuliriza nkwegayiridde yange okomaawo okwenenya okkize Mukama waffe Yesu Masiya okuba omulokozi wo ng'ekyo kiganye wetegeretekera amanda n'egeyeena. Njagala kimanye omwana addamu okusoma buli ekyagamba omukazi ayogerwako kyekibiina ekyava ku Mukama waffe Yesu Masiya nga Mukama waakyo ne kigenda kyenda ku bakabaka era kitudde ku nsolo. Ogubiina ogwo nnyina w'abenzi guzaalagana gwe guzadde amadiini gonna obukadde n'obukadde obuli mu nsi nga neeyo mweri oba oli mulokole oba oli muki n'erinnya. Kyova olaba nti tewali wano buli ekyeŋŋamba wano tewali n'omu diini n'emu eri mu lulimi lweyo lwebeta erimu. Wano mu Jjinya waliwo amadiini mangi mundageko erina ekipande ekyogera Olusoga oba ate Oluganda gonna gonna gava eri gye gava. Kyova banga n'agamu ku madiini tulina buno bungi. Kyova banga agamu ku madiini gakola byabo kakati bateeseteese ebintu bingi kubanga enjiri etuuse. Mulabe kakati amadiini be galina ebivuga ebya buli ngeri ate omulembe mufu bona ne beeyiwa mu madiini omwo
nga bambadde obukete abavubuka bambadde obupale obubazinzezinze nga bukirako n'obukira bw'emmese ndowooza ogenda nange eno bwagala kugwa abakazi ne babeera mu bukepya mu bupalo nga bulingaki ekireese ekyo kibona bajjudde omwo bali bebababwa ebivuga mbu bafunye visa kugenda mu Amerika bagenda nga kukola yoti ebyo bye baleese kati amakulu gaakyo balyoke bawambe emyoyo gy'abantu bulijjo mbategeeza nti ebintu ebiwambe setaani byasinze okuwamba era mwatuulidde ddala ge mawanga ebyobufuzi n'amadiini mwemuli okuyiwa omusaayi n'ebitabanda by'amaziga njagala ekyo kitegeere amaziga galinga nnyanja agakaba kaakati omusaayi guyiika ng'amazzi awo njagala okitegeere kale nobuli omukazi oyo ayogerwako ye kanisa eyakyama okuva ku mukama waffe Yesu Masiya n'ekulemberwa paapa njogedde lwatu leero nga nsinzira ku ye mwenyini yejjeyo ayoke omusajja yayogere n'obusego obuli munda muli ebibi byonna n'obuziina bwonna bukunkumudde awo nensanyuka nze kaswabuli nensesembula enjiri nga mmanyi nti kyensesembula kyekyo ky'amazima kale kakati nuvaawo ogambe nti nvuma amadiini g'abantu eddiini enkulu ezaala amadiini gonna nnyina w'abenzi amakulu gakyo obudiini nnyina w'abenzi betuuma amannya gano nga gasinzako eri mu buzaaliranwa ndowooza ogenda nange ogenze ndowooza owulira bamawanga omwana kasome soma vangirinya eyo ogikalange bulungi nnyo wulira Babuloni kibonerezebwa malaayi omwatiikirivu soma awomu ku bamalayika omusanvu Babuloni kitegeeza ki Babuloni ye Ruumi Abaruumi bava mu Babuloni wakati awo waliwo Obumedi n'Obuperusi n'Obuyonaani kati ate ekyavaamu bona b'Oburuumi ne busituka n'amaanyi kubanga bazzukulu ba Babuloni kyokulaba nga ekintu Babuloni ne Ruumi kyekimu njagala ekyo kitegeere kyava agamba Babuloni ayogera kiri kyennyini ekyavaamu Babuloni mwe muva Ruumi Babuloni mwe muva Ruumi bazzukulu ba Babuloni be batandika okulwa n'olutalo n'Abayonaani ne babawangula ne batula ku ntebe obukafiri ne bufuga ensi yonna obwo obukafiri bwe bwatulwa ku ntebe ne beeyita nti basika ba Petero oyinza okundagako mu Bayibuli agakakasa nti Petero alina omusika ani yamusika Petero asikibwa Baruumi Petero abasika naye bamulonanamu kamweru oba omuddugavu Petero tiyafumbira tiyalina mukazi balonda musajja ngoya talina mukazi ng'atayagala abantu basinze gyali kakati banasinze batyo bunamba sooka olabe ebyambalo byonna ono agenda ku bisomo bye mubadde mulaba abakulembeze b'enzikiza nga babyambala oyambala uniform yenna yambala uniform nti eyo kabonero ka ddiini ali wano omwana wagenda okusoma sesembula awomu ku bamalayika omusanvu abaali balina obukopo omusanvu najja n'ayogera nange n'aŋŋamba nti jangu nja kukulaga nga bwe basalidde omusango omukazi omwenzi kungwa atudde eri ku mazzi amangi bakabaka b'ensi gwe bayendako owulya bakabaka b'ensi muki buli ddiini ekola legislation n'esiba empeta ne gavumenti owulira ndowooza ogenda nange nze bwe baali bansiba mwaka ogw'ensanvu bambuuzanga n'okuseka kati bambuuza mwati olina legislation eyaki enjiri yange nze mbuulira kiri kyensanzeewo mpitiddwa kubuulira mulimu guli mukama waffe mwenyini yagulijesalinga mu ngeri ki yagenda ku musalaba n'afuka omusaayi bwazuukira agamba nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi obwo mu buyinza mwendi mu buyinza obwo bwendimu kasa muntu annumba ne bwaba mufuzi olwo aba agenda kulya ttaka lwaki njogera bwentyo sikulima nze ndi muzzukulu wa Ibulayimu ate onjagaliza bubi oba nayagaliza omasiya obubi bannange mbagamba mwerinda bamasiya kasi ogezako okumwagaliza obubi olwo munange oba weeretedde omitawaana ndowooza ogenda nange otegere kyekugamba soma n'ab'oku nsi ne batamiira ku viini y'obukaba bwe amakulu gaakyo enjigiriza enkafiiri bweto n'otya n'okuba omutwe n'okuba ekifuba n'okuba eno n'eno otegeeza ki toli mu lubale
obuli ensonga eyo oyambala agantu mu bulaga agabuli ngeri oyambala agambala agambuli agamyo oli ya Bible kyegamba bino byaliwo nga n'eddiini eyo tena bakubeerawo naye Mukama yali alengera yaliko omwoyo Yokaana yaliko omwoyo yali alengera biki ebijja okubeerawo okuvaawo okutuusa wano we tuli kaakati era kyobulaba nga n'enjiri eri agamba nti ndaba bamalayika omulala ng'abuuka wakati mu ggulu tebyaliwo bwayita emyaka mingi ogenda nange ndowooza owulira kyeŋŋamba omwana sesembula awo ne ndaba nga nsitudde antutte mu ddungu wansi bataddewo nti eyo yeesula ebisolo ebigwagwa eyo ne ndabayo omukazi atudde ku kisolo ekimyufu bwe twatwatwa ng'ajjudde amannya agavuma Katonda. Ekisolo ekimyufu mukimanyi be Baruumi Abaruumi bamyufu njagala ekyo kitegeere Abaruumi tebafaana Bangereza nedda bamyufu omukazi kwatudde amakulu ya mukulembeze w'ekkanisa enene ennyo owulira enene enywesa ku ki soma ne ndabayo omukazi ng'atudde ku kisolo ekimyufu soma bwe twatwatwa ng'ajjudde amannya agavuma Katonda ng'alina emitwe 7 n'amayembe 10 ng'ajjudde amannya agavuma Katonda ge mannya ge mulaba agali mu ki agali ku madiini gammwe ku tikiti zemuwa abantu okubatiza byonna bina bya bukafuiri bikyamu odira otya omuntu n'omuwa tikiti lwaki kubanga oli agenti wa ddiini eyo si yiyo everi eyava obukyamu owulira eri eyava obukyamu yeva amadiini abamu Setaani mugezi agamba nti va mu Bukatuliki ogende mu Miracle Center owulira Miracle Center kitegeeza ki nti ensibuko y'ebyamagero owulira obanga balina ensibuko y'ebyamagero wano mu Jinja we badulwaki bakyusa kibuga Jinja ne kibeera kya njawulo owulira ensonga obwo Miracle Center simanyi biki agamanya ag'obuvuuzi owulira ag'obuvuuzi agoge tojja kunda agakanisa oba ddiini yonna erina erinnya erifaanana erinnya eriri mu lulimi weri mugindage ago mugana wange ampuliriza nze nzono Kaswabuli asesembula enjiri ya Isa Masiya nga nzijudde obuvumu okusinza bunalayo yepaapa bwe tubadde tulwana naye tubadde twogeranga mu kyama mpola ne mutuvuma yejjeyo n'avumira ddala eddiini y'Obukatoliki nga bweri enkafiiri bwe bakabasanya abaana abasosodooti bakabasanya abaana obulenzi ne babusulako emabega eyo owulira emirambo gyegiri eyo byonna biri awo onooyogera otya kati kale jangu onvunaane jangu yimirira ate kati ogezaako ng'ogwa mu maaso gange kubanga nina amaanyi ga Katonda nze bw'owulira emyaka emeka gyempiseemu nze nkutegeezeza nvudde mu mwaka 65 until today nkyayiddwako pulezidenti yasooka Obote kubanga si wa UPC ne batuma abantu okwogera okunkima munange ye yagenda ndowooza ogenda nange amini naye bw'atyo muganda wange yangu akumanga okufuluma mu biddiini eri fulumamu nga tofulumye mugende mu maaso okufa weekuli entaana ekuli mu maaso awo ndagala ekyo kimanyi entaana ekuli mu maaso naye yange eri wano mu maaso naye yange bagenda kugiteeka mu mubiri guno gw'owulya nga njogeza naye omwoyo gwa Mukama nguvaamu neneegendera agamba nti ddala mbagamba awulira ekigambo kyange nakkiriza yantuma alina obulamu obutaggwaawo tebuli mu mubiri ogwange n'enkya guvaawo naye omwoyo gwange namala okubandiikibwa mu kitabo eky'obulamu ne mulangira obwakabaka bwa Katonda ate ndi minisita mu gavumenti ya Mukama wange Isa Masiya ndowooza owulira kyeŋŋamba omwana sesembula omukazi yali ayambadde bimyufu n'ebitwakaavu ng'atonya butonyi tunuulya abasosodooti n'abakulembeze b'enzikiriza nze nava mu Protestanti nga bino ebiriwo tebinaba kubeerawo nabo ne bambala ebiteeteeyi n'enkofiira ku mutwe ezirina amayembe 4 n'okugamba nti bannange bino nga tebyaliwo Ebbayibuli egamba nti omusajja tubika ku mutwe n'oyogera ekigambo kya Katonda ebyo byonna tebabirina tebali mu Bayibuli bali ku byabwe ebiri ebweru bino Petero byagamba nti nga tuvuddewo baliyingiza mu nkisa obukyamu obuzikiriza soma iweiramu ebitwakaavu bityayiramuku awutame omukazi yali ayambadde ebimyufu n'ebitwakaavu ng'atonya butonyi owulira ebya zawabu amayinja ag'omuwendo n'amaluulu gennyini tebiriyo mu makereziya gammwe tebiri mu Vatican tebiriyo buli wona we muzimba amakanisa gammwe amazito tebirimu
temuli ndongo, temuli mazina, temuli nkunamyo, temuli kulya bisiyaga. Mubyegana byonna. Papa abyogedde. Papa abyogedde. Byenjogera ojja kubiraba. Agambye nti ngenda kufa sigazizayo myaka ebyo ate oba esatu. Nga bagenda kumutta Buusi lwaki? Kubanga agenda kujjayo amazima. Oli mune yasirika busirisi. Ekyamujja mu kyali ki? Oli mune eyasooka yasirika busirisi yavaamu buvi n'asirika. Olaba ngalaba emitawana egiri muli emirambo giri omu sadaka ziri omu omusayi guli muli munda mu Vatican muli munda muli omutawana ogugenda okubikuka eby'ensi yonna ono atandise okubyatula papa ono atandise okubyatula ngambe nti mugende musome ate nze njogera ekitaliiwo mugende musome. Olaba ensonga ono agenda kubyatula kyava alaba nti mazima bayinza kunzita mumutte nzate naye nnyo okukikimita ngende mubuulira enjiri akize Samasiya era nkyakikolako nga bwe kisooka somaiwe mu mukono gwe ng'alinamu ekikopo ekya zawabu ekijjudde obugwagwa obwenyinyalwa obw'obwenzi bwe. Owulira temusembera ku meeza musembera ku meeza mbweri ekikopo ekitukuvu. Owulira bali benyini bagaba obugaati noyasema ne bateekamu akantu ako oba bateekamu ki yeje emigaati mumanyi yegiva bakola emigaati egyo muki emigaati egyo ye mwasema ne babateekamu bagikola lwaki bagamba nti era bw'okajjamu booti n'ogenda kazi ng'ofuuka kafuuka musaayi nga oganye amakulu bagala okamire omire omiziro gyajo kaire mwako ira munze. Mu mukono gwe ng'alinamu ekikopo ekya zawabu soma ekijjudde obugwagwa obwenyinyalwa obw'obwenzi bwe. Obugaga obwenyinyalwa agamba kanisa eyakyama mu nsi mweri ezaalaganya obukanisa obwa buli ngeri. Kakati bano abaliwo bano abalokole bazzukulu bwabali abaasooka bawandiise bafalisaayo basadukaayo. Olaba ensonga eyo kakati bana abalokole bano abaliwo ennaku zino wano mupaasi abapasitinga abo njagala mbategeeze sijja kukwatibwa nsonyi abo bonna bazzukulu baabali. Kyova olaba ng'emirundi egimu batabuka ne gavumenti boogera bino na biri sijja kuyita ku mabbali bayogera ebyo ebitanywezebwa kigambo kyakano bye bateeka mu bantu abantu ne bawoogana n'olaba oluyogaano nga lule n'abantu ab'omu nsi nga telubeerangawo. Owulira ensonga eyo mubulize redio zaabwe nga boogera ku redio mubiwulirize mulabe endolo bwenzi naakuba balyoke bagamba nti mugole emikono sibanyigira booti soma booti nebifana bwebiti abo bonna baana boono. Ekikompe kino yeyo kwe musembera musembera ku meeza entukuvu eyange gyendirako si ntukuvu eyange gyendirako si ntukuvu erina enjawulo neyammwe. Awo njagala ekyo kitegeere ebyo byonna bwe bulimba bw'ensi obuyingiziba mu kyama ndowooza kyogenda agenda neyetebereka wali nga bamuteeka akagaati mu kamwa bw'avaawo ogenda kulaba ng'ali kunywa sigala ali kulya njaga empale emabega eno ndowooza mulaba obuvuka bwonna bwe mulaba obupale bwenyoledde ku bigere emabega eri obusawo bubiri ezo njaga n'amayirungi teriyo sente n'akatono bazijjawa bakolawa obwo obutambula bwe buto obwo obuvubuka bukolawa agwo eyayonoona ekyo yaani ge madiini. Kakati paapa buuyo agenda kubyanika njagala ekyo mukitegeere agenda kwanika oli teyayogera naye yadduka n'agamba nti bino kubanga enjiri gyetubuulire ebatuukako butereevu nabano ndi kwogera nga paapa mpulira balina ebyuma ebyekisale nnyo ebiwuliza ensi yonna. Owulira naye tebalina kyebayinza kunkola nedda kigambo kya Katonda bakimanyi bayibuli bagirina ziri mu Vatican zebagamba nti ezimu bazootya ndowooza ogenda nange enjiri etuuse bawulira bulungi nnyo ekigambo kyetubuulira. Awo njagala ekyo kitegeere oli yalekule nagamba okusiza kwebikandekulire ono azze ono oyo agenda kubyasanguza byonna ate atandise naddala kano akolwajjo kakubidde eddala buli kimu kyonna n'ebiri munda eri mu Vatican munda muli
je mubadde mulowooza nga mu Vatican kifo kitukuvu muki wallahi tekibanga kitukuvu dagala kyo mukitegeere awo ndowooza owulira kye ŋŋamba ekikopo kiri kitya mu mukono gwe ng'alinamu ekikopo ekya zawabu ekijjudde obugwagwa obwenyinyalwa obw'obwenzibwe mbuuza olwo be munywa biki ekikopo kivaawa eyagamba batekewo ekikopo yaani bakirabira kwani mukama waffe yamala emyaka 3 emyaka yakola embaga emirundi 3 yalina ebikopo byangeri ki ekikopo ekiki kiyali anywerako kyawanga anagamba nti munyo ku kino mwenna ekiki kiyali anywerako girasi eyiye n'omugaati naawumenyamu gwego banange kyekyo kikolebwa eyagamba okuteekawo emigaati space yaani tebwali mugaati guli space n'akatono ndowooza ogenda nange ebyo muwulire kyeŋŋamba mpulira essanyu paapa ono omuwulire essanyu era ngenda kumukubira essimu ngambe nti weebale genda mu maaso ngenda kumukubira essimu kati agenda kufuuka mukwano gwange kubanga agenda kuyamba enjiri agenda kubikkula buli kimu kyona kyona ate nga mazima mbategeeza amadini gammwe namwe bapaasa mumanyi emitawaana egirimu temugimanyi temumanyi bwemulwanira busente obwo temukimanyi buli ddiini ejjudde emitawaana kyova olaba nti okwawukana kwa lunaku buli kiseera kyonna bapaasa baabano babatandise okubakwata miliyoni 6 ate bano bagize bwe bati ebyo tetujja kubisiirikira n'akatono muganda wange vaayo mangu enjiri eri kubuulirwa eyatandikibwa mukama waffe gye yalekera abatume era gye yasuubiza okubuulirwa mu biseera by'enkomero nga bifaana mu mulembe ogwo wegenda okubuulirwa nga efaana n'omulembe gwa Nuuwa n'ogwa Luuti ebyaliwo ku mulembe gwa Nuuwa byebiriwo kaakati kati okufumiza kw'omuntu kubikwereere njagala ekyo kitegeere olabya ogwa Luuti bali kulya bisiyaga oyinza otya okulabika nti oli mukulembeze wa ddiini omukulu nasayininga nti ebisiyaga mbiganyi nagamba nti nedda akoze bubi ino ayanguye kubanga benyiya bebabimeketa abo bebini somaigwe nze nenda kufananaku bino muzeeyi banaabikuteekako naye yakuba ekitabo kino bamuyita Sserunkuuma kyasembebwa Emmanuel Kalidinaali Nsubuga omugenzi eyali akibishopu wa Kampala nozogera nange Vanjirinya si wammwe yeri kwogera bino ne Father Mpuuga yaliko webale ndozo owulira gobadde obimanyi ebyo maali omutokerevu nyina akatono kale mwe muto mugende ne maali omutukivu nyina wa Katonda azaala Katonda n'alyoka atonda ensi abayingiza mu kisobo kya mu buzikiza era nga begana ne mukama waabwe yabagula isali ekuba ge mazima bwe bulamu olaba ensonga eyo banja bali goberi obukaba bwabwe olowooza amadini ameka akali mu bukyamu n'agamba ng'oli agamba nti nze ndi wagundi era nga bakuteekako lerebo nga bwolaba ekutya z'omuceeri singa nga bapakira ebusematya ewaffe ne bapakira mu boogi buli muntu mununule Dawudi Looyi ne Mwesigwa buli muntu ng'alinako ensawo 5 7 bateekako kalebo okutuuka ekasesejje kugenda ati eno ya Looyi eno eno ya mununule namwe bwe mutyo amadini bwe gabafaananya babateekako lebo n'okuuma akatiketi kabeere kalungi naye ng'ate gogoyo guvundu okola bibi naye okunywa akatiketi k'okubatizibwa mbuuza mubisanga bwebyo si byebyo byayingira mu bukyamu ani yakugamba nti omusajja abiri n'abakazi abasajja babiri n'omukazi omu bakubatiza mu mazzi g'ebakuli kiki ekiddirira okera ku ntaji bateekamu amazzi ne bateekako n'ekitambaala ekiriko n'omusalaba omusalaba amakulu gaakyo kimanyi kankomaawo wabula kimu kyembalekera neebaza Katonda ajeyo paapa okwogera ebigambo byali kwogera kakati mu mawulire mu nsi yonna owulira ensonga eyo ku intaneti buli wantu onajeyo ebyo ebyali bikwekeddwa awo wenaakomawo wenatandikira mwe balina okumpuliriza kyembadde njogerako amadini gatuusiza ekiseera okugwa n'okuswala kubanga omukulu wango wuuyo wokubiri oli yasooka yavaawo obuvwi ndowooza ogenda nange teyabyogera naye onaagenza okutuukayo nga ekiyeyo kirala n'amanya nti kino kyekyaleeta munnange okuva mu bwapaapa ndowooza ogenda nange owulira kyengamba awo wenkomye omukazi ali atya maliza tugende mu mukono gwe ng'alinamu ekikopo ekya zaabu
ekijjudde obugwagwa obwenyinyalwa obw'obwenzibwe mu kyenyi kye nga wawandikiddwa mu kyenyi kye amakulu ebipande ebibeera mu maaso g'amakanisa gammwe gemuyita ekkanisa. Omuntu aba ayita bw'ati n'agamba nti eno gundi kasoma akantu ako olwokutaano mu kyenyi kye ku kipande kye nga wawandikiddwawo erinnya eririnamu amakulu amalala lye lino. Soma. Babuloni omunene, wansi wano bataddewo nti Roma. Azaala bamalaaya bonna n'obugwagwa bwonna obw'oku nsi. Ne boolekera awo bannanga we naakoma mbadde njagadde mbaweeyo obudakiika munange mwewoleyo obudakiika nga 5 abumpe mbaweeyo ndabe kye muwulidde. Yes, sir. Wala mtufu chini omulamu ogwo gwe mubaireko. Otyo? Okay. Apex, hello? Hello. Wanje? Ndiko kumboyo. Yes, sir. Amalize byaba aliko ba mutala bakabonero kati abaja komiza mu ngira abako amazima ko tegere. Okay. Apex, hello? Hello. Wanje? Nakaza mtelo okuba mukonata. Nakaza. Kama ngikutueleza. Kale sir. Jensina usima kale. Kale bali kusima. Apex, hello? Hello? Yes, sir. Yakatonda Fred na wana. Fred yotyo? Iba mko kasa katono wake mama kwenye bali na lengi no. Kale sir, we bali. Apex, hello? Hello? Wanje? Oh, mutume akaida apitizage masimu gandi. Yeah. Asosa itibwa Nzalambi agambye tusebo mutume wabalo kutuweereza asimye omulamo gw'olwaleero n'agamba nti amazima ekituufu kiba kituufu n'amazima gaba mazima genda maaso. Webala nnyo omwagalwa Nzalambi. Aye kankoye nti enzaala nnungi iwe bakuzala bulungi erya Nzalambi katulikyuse kankoye nti enzaala nnungi webala nnyo okuba okwagana nti oyogera ng'ensi ewulira ng'osiima enjiri eno owulira ensonga eyo webala ino nsaba Mukama Katonda olunaku lwaleero luno asule niiwe kayogera niiwe akulaga ekituufu idda tujja mu igulu nga tubita mu Mukama waffe Isa Masiya omwana wa Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Azeka asiimye ate newabawo noono bambi olw'ekiseera ekitono ky'obadde nakyo alowoozezza nti akabonero k'omusaalaba ogambye nti si kabonero ka Katonda wabula bw'otakimazeeyo n'alowooza mbu tomazeeyo mazima kale n'asaba obamalireyo akabonero k'omusaalaba kabonero kaki? Akabonero k'omusaalaba nga bw'olaba kakati ffe bwe tulina ŋŋaali mu Uganda kabonero ka Uganda ka gavumenti ya Uganda ŋŋaali ndowooza ogenda nange otegedde n'akabonero k'omusaalaba gavumenti ya Ruumi kwe battiranga abantu abazize ogwannaggomala. Owulira ensonga ekyovula abantu batambula n'omusalaba nga bawagira gavumenti ya Ruumi yakola kirungi nnyo okuta Mukama waffe naye ate yazuukira. Amakulu kabonero ak'omusalaba si bwa Katonda. Omusalaba gwa Mukama waffe tekyetaaga na kugulabako kubanga gujjuddeko ebibi byonna eby'abantu wabula kimu kyokka ekikwesa obutuukirivu awulira ekigambo kyange n'akkiriza oyo yantuma alina obulamu obutaggwaawo. Talijja mu musangada mu gwe yazza wabula ng'avudde mu kufa empeera y'ekibi wuuli mu bulamu obutaggwaawo obuli mu Mukama waffe Isa Masiya. Kyekyo muganda wange akabonero ako kabonero kakufa. Kabonero nga bw'olaba ŋŋaali bwe baba bagenda okutta omuntu ogwannagomola akabonero ako kabeerawo ne balyoka bamutta embwe ekito bwe kiri. Amakulu gaakyo kyeraga kyokka nti Ruumi ye yatta Mukama waffe si ka Kiyudaaya si ka Kiisirayiri wabula ka Ruumi. Omusalaba guva Ruumi teguva walala. N'ebirala bingi nja kubyongerako olw'akaseera kubanga njagala kuzaayo byuma. Omulala nakaza n'ebya Katonda bonna basiimye ssebo mutume enjiri gy'obuulidde era ne baga nti weebale genda mu maaso n'enjiri. Nsaba Mukama abankuumire bannange era abampeera omukisa mu buli ngeri yonna yonna. Mmanyi nti kaakati enjiri gye mbuulira natandiikira bayombanga buyombi ne bavuma naye kaakati abantu muli bategeevu mutega amatu amanda gammwe ne gatagenda bwereere. Neebaza Katonda ku lwammwe mmwe abasiimye nga mwena mwena bwe musiimye. Nsaba Katonda wange abawo okubikulirwa abawo amagezi agategeera ekirungi n'amagezi ag'okubikula mubikulirwe mutegeere ekyama kino. Wuuyo paapa agenda
atandise oli munne bwe yavaawo weebuuze ekyali kulisa paapa oli kyali ki yenjagala okubalekera lwaki yalekulira oyo yasirika busisi ng'alabye ebiri mu Vatican tebisoboka apaana emirambo giri omwo batta abantu basaddaaka bakoleramu ebyambyone agambye nti abasosodoti bakabasanya abaana olwo lwafuuka lumbe lwa kirago ekibagana okufumbirwaki naye ne badda ku emanju w'abaana ne babukankanula ne babukanulakanula obwana ne busigala emabega nga balinga engalabize byebyo banange nze Kaswabuli bana mweraba nsaba Mukama bankuumire mwena abali eyo byonna wena balamusiza awulidde yenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Masiya omulokozi waffe amiina bye.